Promotions 256 kuwakyali nkobaza munaye gwena ino mulabi atulabe ino josinzira amanya Mukasa Oscar program bagita sports at 7 yengendo kubanga nkutusaako wano ku wiki promotions 256 tewera bla subscribing ku channel ya feno osonyiga nakade ne button ye myufu oboge na notification zona byemizanyo bino ne byenjawo tugenda batubikona ko program eno ngawe nkunyonyode mukono galacticos lwa sponsor baffe ne mu program eno ngenda basi kolanze kangenda bankola ne muganda wange ono Papa Gasma ya maniza ku week promotions 256 ku sports at 7 na mukama wange wagambye ngina kwa tubaweza mu bintu byenjawulo sports n'ebirala bingi katiza ku nsonga nyingi zetugenda banga tunako mu program eno nete wera bibero buli lwa kusatu na buli lwa kutano muzimu kusonga zetugenda tunako wano tugenda ku chimbi kino ekya coronavirus China regional sayimiriza n'ekikopono ne bakigaba tugenda bitunulamu ko tulabe waliwo yali president wa club emu naye chimbi kino kya musenyi byonna tugenda bitunulamu ko wano eno n'ensonga za for president mukulu mwami Magogo naye ayina byayogedde so tovaawo bingi bichajja ensonga nyingi tugenda batusitunamu wano eno Times Uganda Premier League league eyo yakomekerezeddwa munnange kufa nga yesigama kawairo kali ake 18 mu competitions ekikopo bakiwadde timu ya Vipers simanyi papa ensonga ezo wazirabye oti ensonga ezo nazaye bulungi nnyo nti okusinziira ku kibadde kino kyagudde mu nsi ekya coronavirus wa COVID-19 nga bakyogera kyabaliriza timu ya Uganda oba ggwanga mu Uganda muno liigi ya Uganda ya Premier League ya Times Premier League ogaba ekikopo ekigabye mu mwana fulatidde timu ya Vipers bana batabani ba Mulindwa batabani ba Mulindwa abo yabawadde ekikopo n'obunene wa batano mu buna balwanye ne bazannya omupiira baddewo ne winiza abawo yabadde mu geno batalima bukambu KCC n'obunene atano yamusinzeko n'obunene wabunabuka nemuddiriramu awo mazeemu bayita vira talina kisaawe oyo vira n'obunene anamu mukaaga abagobe Masaka bamugobe Masaka ne wano vira paka naye bamusenda naye siyo yafunye obunene anamu mukaaga yalwanye kiraga nti timu ze Uganda zirina amaanyi wadde mbona babitutuno ate bana abakwebedde basazeeko anti bano bali basatu muli Maroons n'obonera 24 muli Proline obonera 22 ne Toro polisi ekyambe yakiwonye kubanga omanyi ekyambe yakiwonye kubonera obuno 25 yawekagwa manyi polisi mu buligo yali akatanga afunamu ebizibuzi ezo butagenyera nnyo nti namu bizibuzi nga wemanyi ebintu bya Uganda bino ebintu bya kapita sibya akabonero akawula gwe basazeeko n'okubiri point eri emu yokka kusiza nti eno gyebayita timu kyeno Maroons iyo bayisazeeko n'obonera 24 nga polisi n'obonera 25 kiraga nti polisi yawonde kagwa yasenga nayo yabadde yazanyire mu bintu bino senga nayo yemu ku maziga gekava bekomba ndoza mukulu abudala mu biru ne bakamaabo ufuneyo seggwanga omujiwute musu ako naye tubana bingi ebyokwogera naye tewerabira buli lwakusatu n'olwokutaano tubeerewo wano ku week promotions 256 kuganda enyiga button eyo ya ready okola ne kade ogenda bamaze okusubscribinga ogenda funa notifications ez'enjawulo ezigenda bazijjanga ku simu yo Mukasa Oscar amaze okulanga nkuweereza program bagiyita sports at 7 ni munnange ono Papa Gasma yamuna okujjukiza tubeera kusubscribinga na kunyiga kaddawo okwongera ofuna sports updates ku week promotions ne ku sports at 7 kale mukama batukuumire mweraba